jako akawuwo. Jebuvuddeko Minisita omubeezi wa Microfinance Haruna Chewine Kasolo yatandika enkola ey'okuwola bannayuganda abakola omulimu ogumu ensimbi eyatuumibwa emyoga. Sente zino naye amakulu be bantu bano okuba nti beekuŋŋaanyiza wamu basobole okutuukiriza ekigenwa ky'okutereka. Tubazeemu wano ekibalo nga mu constituency Busiro North aba boda basobola okuba nga bateeka 2,200 ne bateeka obuwumbi tubazandoza 3 omwa. Nawe batyo abakozi ba ssaluuni ab'e Makindye West abeegattira mu Gakyali Mabaga basomeseddwa ku nteekateeka eno. Agala tutuzikimayo buli lwe tubeerawo tugamba tunaazijjayo tutyezo be bazirya era be bazeemalira era be bazeeriira naye nga mwattu si be bazirya mwe mulemeddwa okuyita mu process eri ekola ki ate bwevaayo eri omugezigezi omugagga ye ng'akola process eyo mu speedi eyayiri ng'ajjayo biliyoni 10. Ye omuwanika wa Reses Investments Limited nga kino kye kitwala ssaluuni zonna mu Kampala n'emirirwano ategeezezza babadde basomesa abassaluuni bate bwe bayinza okuterekamu ensimbi okulaba nga Microfinance Center ebawa ssente ebasobole okwekulaakulanya bave mu lugambo. Tuyigiriza abantu baffe engeri gye bayinza okusevingamu okulaba nga Microfinance Support Center ebawa ssente ebayimusa okuva mu mbeera gye babaddemu eya COVID-19 n'okulaba nti tubayigiriza okubeera nga tebali nnyo mu lugambo okubeera nga balokompoka sawa yonna wabula bakole n'okulaba nti basobola okukampeininga mu ngeri yaabwe nga bo okusinziira ekyo ekiba kibaweereddwa nga baba amasaaluuni. Ye ssentebe wa Gakyali Mabaga Luyima Abubeka atottodde obulumi bwe bayitamu naddala mu kaseera kano aka COVID-19 era n'akubiriza bannaabwe abalina saaluuni endala baveeyo babeegatteko basobole okwekulaakulanya. Ya mu nnyanga y'obwavu ku mbeera yaffe ffe abasaaluuni tulina kwegattira wamu tukolere wamu tusobole okwekulaakulanya. Mu mbeera eyo mbasaba mwenna mu Makindye East nganza mukulembeze mu Makindye East mbasaba mujje twegattire wamu mu Gakyali Mabaga tusobole okwesitula. Namwe abatali mu Makindye musobole okwegatta ne mukola ebibiina ekituufu temugenda funa ssente nga ssekinnoomu. Abamu ku bantu betwogeddeko nabo basanyukidde enteekateeka eno ereetedda ey'emyoga era boogedde bwe bati. Essuubi nti tugenda kwezza bujja mu ngeri gye tubadde tukozeseemu mu ntambuza y'emirimu gyaffe era twongera okwebaza abakulu abazze olwaleero nti bongedde okutuzzaamu essuubi munaddala mu bizinesi zaffe za ssaluuni nga tukikozesa nga tuwola era nga tusevinga. Tusuubira pulezidenti bana batuyambye ne batuwa ssente ezo okwekulaakulanya n'okweyongera mu bizinesi zaffe era tusaba ssente ezo bazituwe zifune zisobole okwekulaakulanya. N'ebyuma bibagambye ebya ssaluuni nabyo tubyagala kubanga amazima ebyuma byaffe byonna byafa. Nze Sharon Nabukalu ku ABS Television. So naffe tuyiga amagezi ago gw'olowooza oli azijjayo asula mu ggulu ne